Alright. Nga bwe nzize njogera ebintu byange, mwawulako ekigambo mwasoma history kye bayita Scramble of the Africa, kati waliwo the Scramble of Uganda. Ekyo nze kibasomesa ebbanga lyonna nga yo Ssenti Bahabulwa alina enteekateeka y'okwabuluza mu Buganda mu ngeri yonna esoboka. Mujjukire mu byafo bya Buganda y'ensi eyatandika Uganda. Era mu bitundu ebisinga yasangayo obufuzi obutonotono ne basala bakole endagaano ez'okubeera ewamu. Era kyovula mu bufuzi buno obumu gamba ng'obwekkooki, gamba ng'obwaba obuli ab'ebuluuli, gamba nga nabuno obuli ekayunga, nayo twasangayo obufuzi obwensikirano obutonotono nga tebulina maanyi. Buganda baga nti mujje tukwasaganyiza omu tutambuza ensonga zino. Bwe twogerera nabagamba ebintu bino binazibwaga naye bulooza nsanga bwe twogerera by'essaza lya Kooki lyetongodde n'ebiga ebyogera mu biwulira bulungi osijja birwako njala kutegeeza Obuganda muwulire bulungi. Kino mutakyuli muyinza okukirowooza nti kyangalo. Information entuuseeko ng'entegeeza nti n'essaza lya Ssaabasajja Kabaka eryo mu bitundu by'Essese, Museveni alina enteekateeka okukolagana n'abamu ku bantu abasuubira nti balimu ennono entonotono nabo baveeyo batandike okumera ebiwaawa balowooze no bagenda kufuna obwetwaze okwetongola okuva ku Buganda nkiddamu. Yosseri mu puroguramu ye ey'okwawulamu n'okutemaatema Buganda bwe muwulirangayo akabinja k'abantu abasibuka Essese nga no bameze ebiwaawa baagala kwekutula ku Buganda, information gyenfunye nti nakyo kyandiba nga kiri mu jjiya era mukiwulira temwewuya nnyo nga abantu abayitibwa simanyi ab'ennono nabo baagala kwekutula ku Buganda nti kubanga nayo Essese yali nsi eyeetongodde naye lina endagaano za Buganda bazivuddemu. So bwe muwulira ekintu ekifaanaganye bwe temwerumya mutwe, bino ebintu bigenda mu maaso kubanga yabitegeka bulungi nnyo. Naye neebuuza ebintu bino abikola akimanyi nti alina emyaka ebirala 5 mu maaso oba alina emyaka ebirala mingi nnyo mu maaso kubanga buli kyapulaani nga kijja kudde gye kirina okuva. We nabagambira nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza nfunye information endaga nti Essese nayo eyinza ofubutukayo akabinja k'abantu ne bamera ebiwaawa ne bagamba nabo baagala kwekutula ku Buganda. Era munaamuli awo ng'abeekayunga nabo basitudde okuli Ssaabanyala nga naye agamba nange njagala byange. Mujja kuba mulio nga ne Ssaabalonde asitudde naye ayagala bibye. Mujja kukitegeera bulungi nnyo kye tubagamba kituufu nnyo ate buli omu ajja kitegeera. Naye what a coincidence nga Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengeja ennaku zino alambula nnyo essaza ya Ssaabasajja Kabaka mu bizinga by'Essese. Kiki ekimutwalayo? Linda nja kigamba olulala. Omanyi mwebuzaabuza nnyo. Mwebuzaabuza nnyo. Tubagamba bintu mutegeera, mulwawo kutegeera, abategeera bategeera, abewakanye n'ebiwakanye mbanebya kati mbategeezizza. Mulinde muwulule eyinza okuva nega nange ngenda. Abanyala eri ekayiro baga nti anaffe twekutuddeko naye lino ery'Essese gulire kkulu nnyo. Ekyo nakyo mukitegeera naye muvudde nga bagamba mujja kutegeera nti abantu bajja kuba nti buli kimu batandise okukikola nga Museveni byakipulaani nga ndoza mukopinga bulungi nnyo. Nze naawo saagala balwisaawo njagala genda ku information endala kubanga obudde tulina butono nnyo. Alright. Tugenze mu maaso. Mwenna abasajja mu Uganda n'abakyala tukimanyi kiti obwavu bukodde ejjembe, naye okutwalako ebyongo olaba kyekintu ekisinga okubeera ekizibu ennyo. Njala bategeeza enkola y'abasajja bano abataagaliza nsi kulaakulana bateeka bintu bingi nnyo ebisobola okuba nti bibateekako envumbo y'obuyofuna ne batunuzanga omuntu amaliziddwako ababe. Nabagamba waliwo app bungi owabanyato buli ku social media kuno obuwola ensimbi ane butwala magoba mangi. Wetwogerera essaawa zino ofunye okwemulugunya okuva mu bannayuganda naddala mu disitulikiti Mukolo, Kampala, Wakiso n'Entebbe nga abasajja Abanyarwanda abatuusi balina ensimbi ezitayinaalina batambula luggi ku luggi nga batambula bakonkona nga bawola ensimbi. Bakujjako national identification cards ne bakujjako n'ekintu kyonna kye babeetaaze okuwa ensimbi sente kati zaafuuse za mpaka. Naye mu kino bakikola nti twayogerako ku kintu ky'okujjako ennangamuntu. Buli muntu akola sente akujjako ennangamuntu. Ennangamuntu zino ziragawa n'ennamba. Nanyini group eno ng'oli Dubai weyita big tiktoker
n'akabinja kammwe nga nina bugisimu fungize muzeeyo national identification z'abaana bonna bali mu 7 bali 520 muzizeeyo mubajjeko national identification details zaabwe zonna nga kino mukikola okuzimba already system ya Muhoozi etambula nabano bonna bamanerenders abasaba nini numbers oba national identification card already bakola voting register nga ziri already pre-ticketed nga ziri mu favor of Muhoozi oba Museveni bwana basazeewo kati gwe muna Uganda mpuliriza before nga tonnawaayo nini namba oba national identification yo soka weebuuza bw'ogenda mu banka okuwola ssente bakubuuza security ki gy'olina ne bagamba tusinziira either twagala firiji entebe oba endagaano oba ekyapa soka weebuuze kuva ddi mu Uganda nga bakuwola ssente kagulu mutwalo gumu nga batwala national identification yo kuva ddi mu Uganda nga ye security soka weebuuze lwaki soka otuleke wansi ng'onywa ekikopo kyakyayi tukimanyi ne microfinance zonna zajjanga nga bakusaba endagaano y'ekibanja oba ebintu ebyomunju nga security oba n'ekyapa n'osingayo njo naye kati kuva ddi nga national identification card yekolanga security okuwa ssente kati emitwalo 10 kakabe kakadde soka weebuuzemu ng'omuntu omukulu why are these people are so interested in national identification cards more especially using NIN numbers and even if you don't return that money they don't care because for them they have the national ID they have the NIN number. In return, they are going to register all your national identification numbers into the pre-registered voters booklets. Kati mwe temukimanyi, temusobola kukozesa bwongo bwammwe, mpaayo nini namba yange. Ne sokobuuze, edda bwe twagenda ng'okwewola omuntu, at least twakolangawo endagaano, nti munnange ssente zino ngenda kuzzaawo amagoba gati, naye kiki ogenda okunsingira? Nkusingidde TV simu, nkusingidde radio, nkusingidde fridge, oba nsinze ekibanja oba nsinze nga batwala n'endagaano n'ekyapa. Kuva ddi ng'essente mu Uganda za layisi ng'owaayo national identification? Ask yourself why? What happened to Ugandans? Why don't you think twice before you act? Think twice before you act. Kyafuuka kyaddi kyajjenjera ssente ziwa ng'okukosa bakuwa national identification card yo. So kukibuuzibwaki? Kale, simple logic. Owagala okuproving ekintu kino kyenjogera. Genda mu Diamond Trust Bank. Genda mu DFC. Genda mu Absa oba genda mu Centenary. Twala endagamuntu bagenda ejjala kumpola mitwalo 10. Just emia endagamuntu. Genda kati simple. Omanyi mwebuuza nnyo amagezi. Kwata endagamuntu ogende mu banka ogende ku Centenary bakuwa ssente. Waki bakulumbe waka bakujjako national identification bakuwa ssente. Anti mwagala ssente. Kwata endagamuntu genda mu DFC, genda mu Absa eyali Barclays, genda mu Bank of Africa, genda mu Diamond Trust, n'endagamuntu osabe wonna gikuleba ya mitwalo 30. Genda n'endagamuntu. Soka waki bano bajja ku door to door nga ye ekintu kyagala kiki national identification yo akuwa ssente noba tokoze endagaano. Kati buli mwana yena ali mu Dubai ali Saudi Arabia nga waayo national identification yo kuba big talkers abakoze WhatsApp groups zino gyembalazewa temujja kutegeera state bwekola okujja nga mazungu mu katego ng'abakutte babasse mwenna nga mulooza ati muli mu bantu abantu bakyamu bonna weesige mutima gwo ate kola kyolina okukola kyolina okukola muve bino bye tubabuulira temujja biwulira balala wonna kati mulyoke mutandike mulyoke mumanye nti abalula esiri nenze mukuwadde simple mathematics. Kwata endagamuntu yanti oli mwavu nnyo genda mu Centenary giteeke bakuwa ssente. Webuuze lwaki bajja ku lugino bakokola bakuwa ssente nga balina baagala ndagamuntu n'ogiwaayo. Kusa ku mutwe gwammwe. Soka weebuuze lwaki? Lwaki mu guno omwaka lwe batandise okuligesitanga abaana baabwe ku masomero naye nga baagala n'ennamba y'omuzadde omwana omuzadde omukazi n'omuzadde omusajja bazaagazaaki
zongeza school fees, zongeza academic requirements ku bintu by'omwana zo kubanga bana basajja bapulaninga ekintu ekati sawa zima pulaninga cha 226 muli wano bo pulaninga cha 226 already nga bakozesa mmwe kennyini kweta webuza lwaki kuno batulemeddeko twagitaga n'enamba y'omuzadde ey'omusajja n'ey'omukazi kuba batwala za mirundi ebiri mu nsi z'Ebulaaya na zino ze tulimu omuntu okulaba ku identification yo nalaba ko bulabi nambi kizibu nnyo kubanga it is partial and part of your life or your security nemo omugale tendaga mutungaji wayi nge kubanga temumanyi buvunaanyizibwa kibayita identification card bano bade balimo kukola bintu byabwe door to door basindika buli munyalwana ina sente osanga munyalanga ina milioni 10 atambula door to door nga milioni agaba mitwalo 10 kwasa tukwata ngayagala national identification baze bakikola nete mwebuza lwaki bakikola bana basajja bapulaninga beyond our thinking capacity kati bapulaninga kintu kya already batandise okuligestalinga bano bakosanira nabaza munete mukimanyi muziwayo bwembuuza lwaki already mwabana bebage bana bali mu group ze babatekera wano alinga nabago badda mu WhatsApp ne mugalo okutegeera your national identification in number, it's a secret number. It's supposed to be known by you yourself. You yourself. Mumateka bosanga omuntu ng'agikosa kiminya teeka but mu Uganda zafuka za jingiro. Nze kuge supermathematics. Kwate nanga muntu yogere mu santile bakwewone. Yokanga tuna ko baluwa yero si tuna ko musingo. Ngenze maso. Najja ne bagamba nti labor export companies ezisinga obungi za banyampi bafuna license ne bakuŋŋaanya abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abagala okufuluma ne babajjako buli ekyetaagisa n'ensimbi bamala okuŋŋaanya ssente ziwerako ne baggalawo na kino ensi ezikulaakulanye zaawera dda betting mu Africa sigamba mu Bulaaya mu Africa Uganda betting gwe muzannyo oguzannyibwa okwavuwaza abantu n'embyale waliyo bino ebimwa bya kolokolo ngomuyi era bakirimu ba China ne banna Uganda nenga ba state mafias okwavuwaza abaana ekintu kye bakikola this is their trick why buli kimuganda kiri political Museveni aleka ebintu byonna ebisobola okwavuwaza omuntu ne bifunction muba ne bikola kati one yaddira abavubuka n'abaleetera betting alemesezza abaana abali badde basobola okukola emirimu gamba ng'okulima ne baloleza mu betting which is okay bwangu ina sente zo but the other way okubetinga si kulungi nnyo nga toina daily income ate si kulungi nga kyobetinga tokimanyi kubanga bino bima musula mu coin basettinga bisetting this is to remind you all gambling machines worldwide are set according to the demand of the owner of that machine how much profit he needs a day or a week or a month in Chidam. Ebyuma byonna ebizanyirwako zaala mu Uganda ogenze mu Kampala kasino simanyi ogenzewa muluva mu kyuma bwe muti ne mufuluma nyiri byuma ng'ayita ba technician nga babiyingiramu nga bagamba omwezi guno njagala ekyuma kino kive milioni 10 ba milioni 2 ng'akisetinga bw'amala ofuna milioni za 2 olunako oludda nga badde bakirisetinga nga kigawe milioni 2 kati babayina bema 20 amala bise gwe ne bw'osula mu coins oyinza osula milioni zo 15 omulala ajja n'asula mu 5 kyokka olina ajja n'akwata siringisa emitwalo egi n'agula coins za mitwalo egi n'azisulamu nekimwa milioni 10 that's their trick kati mbaga abaganda bangi zonna gambling machines mu Uganda basetting and setting okusinzira ku nanyini kyuma sente z'abayagala olunaku ewiiki omwezi webuuze lwaki bwogenda mu kyuma ekyo osobola oteka milioni 10 nekigaana okwewadde coin egi oba wakakivaako n'ogenda mu toyo okufuka omwana najja n'ecupa ya soda from nowhere najja n'emitwalo gye 10 n'ateekamu emikoini za mitwalo egi nekimuwa milioni 7 kubanga oli yabadde yakiseetinze bw'ati kimala okulya oluvannyuma bakite nkiddamu
zonna gambling machines mu Uganda ziri set by the owners. You can't defeat that machine when the owner doesn't decide that he's giving back to his customers. Mufuna badda bumashira obutwala mu byalo wansi buli mwana sente zaafuna nazisindika mu kyuma nekizirya bwalaba afunye miliyoni zenga 5 nga kitaawe bakiwayo emitwalo nga 12 nga museka bane musajja yakubira ekyuma naye nga olizi yafunye nyini kyo yazifunye yazimaze dda kati muguke ku maaso abaana mu Uganda tebakyasobola kukola balowooza mu betting kati waliwo no betting company eyabbibwa na Uganda bagiyita BLQ ebadde ekolanga sports betting company the same time ekolanga microfinance ngeewola obanga ekuŋŋaanyiza ssente abantu zibaterekera bafuluma amagoba olwamaze okufuna obuwumbi bw'ensimbi obutitimbwe neggalawo n'essente z'abatunda negera nazo togenda kulya director gyali kabeeraani waliwo ne kampuni etwala abaana export labor naye yamaze okuŋŋaanya almost obukadde bulinga mu 15 olwamaze okuggalawo okufuna sere zaabwe ne baggalawo ne TV buli kimu ne bakijjamu basajja batu bakonkomereddaawo kubanga isisi Museveni gyala baagala bakamula imi enewe okubanga nga baavuwaza